Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze IBRAH Mokasa oli ku Extra Digest mugoba nsonga era nga akadde kano tuli ne Hajji Nsereko Mutumba. Hajji nsaba obuze ku batulaba taata. Bannayuganda bannange mwonna batulaba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manya gange nze Hajji Nsereko Mutumba ayali omwogezi wa Uganda Zirimu Supreme Council ne kati nga ndi yebuzibwako ku nsonga ezikwata ku byamawulire. Tweyanza nnyo okubeera naawe olunaku olwaleero. Hajji tujja kubeeranga naye inshallah nga tutunulira ensonga mpitirivu nnyo mu ggwanga Uganda ez'amawulire, eddiini n'ebigwa mu kkowe eryo. Era nga olunaku olwaleero tumukyaliddeko tuwayemuko naye mujja kunsonyiwa eddoboozi lyange liriko wansi naye nga mwami Idris Lukwago ajja kukikwasaganya musobole okuba nga mumpulira. N'okutuusa kati tukyagenda maaso okukungubagira abadde Archbishop w'essaza ekkulu ery'e Kampala omugenzi Dr. Cyprian Luwanga Kizito eyatuvuddeko. Tusaasira nnyo abakatuliki mu Uganda, mu Africa n'ensi yonna okutwaliza awamu. Tusaasidde nnyo nnyaffe Uganda okutwaliza awamu n'eyo gy'abadde ava. Wano we tuli Hajji agenda kubanga atusiigira ekifaananyi mu nsonga mpitirivu nnyo ezizze ebintu bingi ebizze bibeerawo era nga we tunaaviira wano gwe muganda wange alaba puroguramu eno e Kampala mu Uganda naawe atulabira emitala w'amayanja ojja kubanga ofunye okumanyisibwa oba okuyiga. So twegatteko mu mboozi yaffe olunaku olwaleero. Tuteebwamu ssente aba Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Mall okulira na Airport Road nga bano bakugamba nti ku Latte Art Brewing ne Coffee Roasting n'ebigwa mu kkowe eryo bajja kuba bakwasaganya bulungi era noonya omwami Trainer Tiger buli kimu kitambule bulungi. Ate nga aba Niski Beauty Experts nabo beeyama omulimu ogw'okuyooyoota abaami n'abakyala naddala abagole nga kwotadde n'abo abaagala okukola ka make-up okutambulamu obutambuzi n'okulabika obulungi weekwate. Ate gw'ayagala okuyiga okukola make-up ng'omulimu naawe bajja kuba bakuyamba okwasaganya ensonga eyo. Hajji, njagala tutandike n'ensonga biki bannayuganda abawangalire Uganda n'abawangalire Bunaayira bye bayinza okuyigira ku mugenzi Archbishop Dr. Luwanga. Abatulaba mukutu guno Archbishop Luwanga ng'ogenda okukola summary abadde ye muntu abadde omujjuvu accomplish mu buli ngeri yonna full package mu buli kintu kyonna. Archbishop yazaalibwa Kyamakadde mu maka agatali ga bbeeyi nnyo. Nafuna omukisa nti maama we omugenzi Nakonde yali sengange kugamba mwana abamakobe naye ku ludda olwo abadde muntu mulamu nnyo. Kikwewuunyisa mu ngeri nga gye ndimu nga bw'omukubira essimu agamba kojja ogamba ki ne bw'aba asanzeeko mistika olwo era akuddiza. Obadde omukubiranga? Nnyo. Era ne mwezi guno twayogerako naye tombuulira bye twayogera kuba byali bya family. Sibikubuuza? Tobimbuuza tebyetaaga. Tubagulizeeko wadde akatini weekati? Simanyi nti bwe kinaaba kigwa mu mboozi yaffe. Naye nga abadde muntu mulamu nnyo. Abadde muganda nnyo ate nga yeenyumiriza mu ggwanga lye. Abadde ayagala nnyo obwakabaka bwe ng'ayagala nnyo Ssaabasajja. Era ku mikolo gyonna nga bw'aba agigendamu teyeetirira era taswala. Tekimuswaza kuba mulimu abamu nga muganda naye nga tayagala kulaga nti ki kale n'olwekyo abadde muganda wawu ate nga ayagala nnyo kabaka we era nga n'emirimu agikola bulungi. Ndowooza obubaka bwa Katikkiro wabuwulidde. Ekirala abadde muntu Munnayuganda patriot Munnayuganda ngali nationalistic nga kwegamba ayagala nnyo eggwanga lye Uganda. Ali patriotic. Ate era nga ali pan-Africanist kubanga enkiiko eza Meseya zonna olaba kwegamba nga bonna abayita ba Luganda era olaba nti obubaka bw'odama obwabaddewo ndowooza nje ngenda olabayo nti
abadde muntu wanjawulo nnyo ayagala eggwanga lye ayagala ekkala ye ayagala abantu bonna n'olwekyo nti oyo bwatyo bwabadde ate ensonga endala abadde tali selfish nga teyerowozaako yekka. Thank you. Awo nyine Hajji njagala tutunuulire ensonga bannaddiini n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ebiseera ebisinga ng'oggyeko okulaakulanya famire zaabwe abasinga babakana n'eddimu ery'okulaakulanya ebitundu mwe bawangaalira osobola okutusiigirako ekifaananyi ebimu ku byenkulaakulana amakula byalese mu nnyaffe Uganda mu bitundu ebyenjawulo. Ebitundu ebyenjawulo Uganda erina okutwaliza mu kubanga kati abadde alina ekibiina kye bayita twekembe nga kirimu buli muntu yenna nga tafudde ku ddiini tafudde ku ki naye nga kyafa buli muntu yenna abe n'akantu. Mu Uganda mwosanga omuntu nga ye bw'amala okutuuka ku level abalala bonna tafaayo. Waliwo in fact waliwo munnaddiini omu gwe nabuuza oba yali mukulembeze sijjukira nemugamba n'agamba nti ate nze bwe mba mmaze okufuna ekyange nze mbafaako ki, which is bad. Kale n'olwekyo ye abadde afa ku buli muntu yenna era abadde agenda mu nkiiko nnyingi nnyo ezikwataganya mu Middle East awo naki in fact oluusi nga bwe tusanga ngamba kojja salaamu aleikum nti eri twabadde tugamba Solom kubanga Solom mu lulimi Oluhibru kitegeeza salaamu aleikum kitegeeza emirembe gibeere ku ggwe. Oh, that's good. Ne waliwo n'omulala atya ne salaamu kugiisa mu kamwa ng'alinga alowooza nti bw'anaatola salaamu baana abaasiramu I don't know ate n'okusiramuka teri kitaabu naye omulala ng'awulira kibukalubirira nnyo okiwulidde. Kale n'olwekyo nti abadde teyeerowoozaako yekka okusinziira ku byakoze bye yaleka ekasana luweero administration block ogirabye n'ebirala byonna amalwaliro ate ng'obwo bwa Ssaabasumba yabutandika ye yennyini kyendowooza nti mwe yatandikira. Kati bw'aba mwe yatandikira abalimu Baganda bokka abalimu bakatuliki bokka naye amalwaliro ge yakolayo ne projekiti zonna ze yakolayo baganyulwa. Waliwo ekibiina kye bayita ekya Caritas abantu bagaba ente era nange abamu ku famire yange baganyulwako ku kugaba mu kufuna ente ezo. Ekibiina ekyo kibadde kiyambye abantu bangi n'essaawa eno kikyayamba abantu bangi naye ate awamu n'ekyo nti abantu bayambibwa n'ava ku leve ey'obwavu ey'obunaku n'atuuka okubalaba nti yeeyimiriza niyebbulula. Bw'ogenda ku kibiina kati nga kino ekyatwekembe kiyambye abantu bangi nnyo. Ayayina siringi emitwalo 10 ogenda okulaba ng'ali mu miliyoni nga yeeyagala baguze amamotoka balagole. Abakyala bayambye nnyo bakateeyamba babayambye nnyo. Eri gy'azaalibwa yennyini yakolayo essomero yakolayo yazimbayo n'essinzizo ne projects mpitirivu nnyo zibadde zikolerwayo. Kati naawe olina okwekuba mutima nti nange gyenva nina kye nali nkozeeyo abantu nina kye nali mbakoledde era olaba bwe yatuuseeyo ensi yonna naye waliwo abamu abakulu n'agenda ne gy'azaalibwa yonnyini nga terina kukuba bantu bawera basatu bayinza kumulindirira. Kale n'olwekyo oyo yabadde oyo olaba nti myaka 15 gyajjidde wano oyinza okubala Centenary Bank ogiraba Mapeera House n'olaba Namugongo. Oyinza okugamba nti gavumenti yekumuwa sente oba yemuwe sente asakidde abantu n'akola project okusaka kubanga eno project gy'ayina si ye project eyo gy'olaba gy'akola ey'ekiggwa eyamba gavumenti ate n'eyamba n'abalala bonna abaliraanyeewo. Asobodde ekigo endala ndowooza kiri Munyonyo kiri Munyonyo ya Munyonyo wali. Kati naawe omulala gwandaba weekubaganyemu nti mu myaka 15 bw'obanga oyina oba oli RC oba oli mukulu wa ddiini oba oli minisita mu area yo kiki kyokozeewo oba oli mubaka wa palamenti mu area yo kiki kyokozeewo. Oli andaba ayinza okugamba nti gwe kiki wali okoze. Nange bwe nali mu kibiina kya foundation nazimba amasomero mu bitundu bya Uganda bitali bya ngeri zimu. Naweerera abantu kamale yako naweerera abantu nakola ki. Kati noono bye bintu ebyo byakoze ki byakoze. Secondly abadde omuntu
ayagala okwegatta kw'eggwanga lyonna nga tafudde ku ggwanga ki yensonga lwaki abadde memba mukukutivu mu Interreligious Council of Uganda ekibiina ekigatta bannaddiini bonna kitaba enzikiriza ez'enjawulo waliwo abamu ku bakulu b'eddiini nabalabanga ku social media awo nga bagamba ffe tetuyinza kwegatta olw'okuba naye ye nga yeegatta naye waliwo up to now abakyawakanya nti okwegatta mu Interreligious Council kibi ate nga mu Uganda ffenna tuteeka okubeera mu oba onjagala oba tonjagala ekintu kya Interreligious Council in fact kankibuulize ddala ggwe ebweru y'abantu bakiraba nti ekintu kino abamu bagamba nti kirimu ebyobufuzi munda omwo kirimu politics abamu balowooza kiri government leaning nga munnamawulire senior journalist veteran journalist ate ku ddaala kwoli nga munnayuganda obuvunaanyizibwa era naliko n'omwogezi wa council. Thank you so much. Oyinza kukakasa otya munnayuganda atulaba nti Interreligious Council teri NRM leaning? Era nga bwe nnyinza okubuuza munnayuganda nti munnayuganda ki atakkiriza nti pulezidenti wa Uganda ye Museveni wadde teyamukubira kalulu? Omanye waliwo ebintu ebitumenyera obwerere kyova olaba nti abantu bamera envi nga tezinnatuuka. Toyinza kulwana nze kati essaawa ng'eno toyinza kuŋŋamba nti nnyinza okuteeka ekifuba kwegamba mpuge nve eruzira ŋŋende sese nga mpuga buuzi. Tosobola. Kale n'olwekyo buli kintu kyonna ekiri mu nsi muno kababe bonna ali ku opposition in one way or another ayina we yeetagira passport gy'ayina eya Uganda nga minisita yolondebwa Museveni owa internal affairs yayina okugikola kugikuba mu stamp. Okigaana? Nedda taata. Eddwaliro minisita wa health lyatakakasizza naye ani yamulonda minisita? Museveni. Kale n'olwekyo ebyo ebintu abantu bibamenyera bwerere. Noonya njagala ombuuze nti Interreligious Council eyambya etya kwegamba abantu aba bulijjo naye okugamba nti simanyi ya NRM kubanga eze ku mulembe gwa NRM waliwo ebibiina ebyaliwo ku mulembe gwa mi waliwo ebyaliwo ku mulembe gw'Obuti buli mulembe gubaako n'ebyago. Abantu beemulugunya nti buli entuula zaayo n'ebigendererwa byayo biwagira gavumenti eri mu buyinza. Bitya? Ekyokulabirako meeting bwe zituula ez'enjawulo ziba zikugira bannaddiini abalala okuba n'ebiboogera ebiruma abantu nti bwe mutula mu nkiiko eyo mukubira bannaddiini amasimu ne mubakugira obutayogera ku gavumenti byebeekoze ebiba bisobye. Ekyo gye kibuuza waliwo omwami gwe bayita Joshua Kitaakule Secretary General wa Interreligious Council kubanga nange siri active by Supreme Council member naye individual am not a member kwegamba siinayo obuvunaanyizibwa kumanya activity bwe zitambula n'olwekyo naye nga kyemmanyi nti bwe kibanga kyekiri kiba kikyamu kubanga bwe kibanga kigatta kwegamba kitabaganya nzikiriza ez'enjawulo nga kigenderamu ku benefit nga bana abaki fe abantu aba bulijjo bwe kityo bwe kyandibadde naye ebisingawo mwami Joshua Kitaakule Secretary General ndoza bayina n'omwogezi ayiro nno ndoza bayina n'omwogezi waabwe goyinza okubuuza. Hajji tuddeyo ku nsonga y'omugenzi Archbishop banaddiini ensangi zino abantu bagenda baggwamu essuubi eri bannaddiini okusingira ddala ku nsonga ekwata ku bantu like for example human rights eddembe ly'abantu nti bannaddiini temuvuddeeyo oba tebavuddeeyo kuvumirira bikolwa bityobola ddembe ly'abantu. Omugenzi Archbishop abadde avumirira nnyo ebikolwa ebityoboola eddembe lya kugamba ebikolwa ebityoboola eddembe ly'abantu abadde akivumirira nnyo. However abalala beesuulirayo gwa nagamba ne basirika. Anti kati omukisa omulungi okyogedde kubanga tuli ko Archbishop ebimu ku bitendo bye tyabadde tatiirira bakulembera bwabaawo ekintu kwegamba bwaba nti kutyobola ddembe ly'abuntu nga tafaayo nga tagamba nti abaye mutyobodde ery'abakatuli kyagamba eri abannayuganda bannayuganda mubate bannayuganda babeere bwe bati bannayuganda babeere bwe bati wabula ekimu ate nange kyenninamu obutamatira bulungi nti ate abasiraamu bwe baakwatibwa
abala ne battibwa ate saawulira nnyo bannaddiini balala nga bavaayo kuvumirira kintu ekyo n'abalwanirizi b'eddembe ba human right bano bakojjange basewanyana baani saabawulirako ne saawa eno eruzira ekyaliyo abantu bangi nnyo be baakwata nga wenjogerera oli mutuufu bangi nnyo be baakwata ku misango ng'oggyeko gino bano bajamiru mukulu be baleeta mugundi naye eriyo abasiraamu bangi nnyo nnyo ne siwulirangako avaayo batono nnyo siwulirangayo avaayo mu lwatu ng'ate bwe kyabadde ku luno so naffe ebintu ebyo tubiyiseemu nange nze nnyini gwolaba bampeerezako message eyagala okunzita naye Katonda n'asaasira mu ngeri yange kale n'olwekyo ffe tugamba nti bwe kiba nti kulwanirira tulekenga kulwanirira babyafuzi bokka oba bantu kitundu kimu kyetaaga na bano bonna kuba kati eruzira gye bali bangi naye oli bw'ayogera ku bano be bakwata ayogera ku drone naye bali gye bali era jjo abaana be baatadde oli ne bamutanga talina musango oluvannyuma lw'emyaka 17 saawulirayo muntu abeera kababe abafuzi agamba nti banna abasiraamu baffe okuggyako mpozi nawulirako gundi lwe yajja yasuubiza oba yali akola kampayini simanyi Bob Wine lwe twali tuziika lwe yakyogerako ku olwo naye nga ffe tugamba nti bwe babanga abantu bonna eddembe linyiriddwa buli bantu bonna balina omusayi gwe gumu oba musiraamu oba kifenna tuveeyo lumu naye tuleke kugamba nti there is a certain group of people kale n'olwekyo ekyo bwe kityo bwe kiri naye nga kyandibadde kituufu nti buli munnaddiini yenna avumirire ekintu lwakuba nti oluusi beerabira naye naffe kati nga nze nga nkyali mwogezi nakyogerako emirundi mingi nitugenda neeruzira emirundi mingi omukisa omulungi kati amiru umma ne bamuta amiru umma kamoga ne gurupu emu naye nga ffe twagenda nagendangayo okubalambula naki nga n'abalala bagenda naye nga kyetaaga kyonna olutalo bwe lujja nga luzze mwenna mwegatte ku ekyo okiwulidde mulabe nti abantu bonna benkana oba musiraamu oba si musiraamu oba ki oba si muki ekyo ffenna tuli muntu omu kale bwe kityo bwe kyandibadde tuli ku extra digest mugoba nsonga IBRAH K Mukasage manya gange tuli ne Hajji Nsereko Mutumba munnamawulire ate nga yali mwogezi wa Supreme Council wano e Kampala mukadde tutunulira ensonga nyingi nnyo. Is an elder ate nga is a leader, is a celebrated journalist, veteran journalist, so atusigira ekifaananyi mu nsonga mpitirivu nnyo. Tuteebwamu ssente abanisiki beauty experts abasangibwa ku Plaza omwaliiro ogusooka room number eri F2 nga bano babakana n'eddimu lyokola makeup, pedicure ne manicure eri abagole abaami n'abakyala ate naawe ayagala okuyiga makeup ng'omulimu naawe basobola okuba nga bakwasaganya wano ne wali era nga nkugamba nti still tutebamu ssente aba Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Molao Airport Road nga bano bakwasaganya latte art, manual brewing, coffee roasting n'ebigwa mu koweryo bakugamba nti wekwate trainer Tiger buli kimu kitambule bulungi nnyo. Hajji Dr. Cyprian Kizito Lwanga kiki ekirala bannayuganda kye bayinza okumuyigirako okuba oba okumujjukirako? Ayina bingi kati for example ebintu bino wadde yabikola bingi biri mu ssente naye nga ssente ezimu gavumenti yekola ki yemuyambako abafuuzi abasinga obungi abamu bwe bagenda ewa pulezidenti boogera ku bizibu byabwe ne pulezidenti yakyogera e Masaka nti mmwe abakulembeze bammwe abajja wano bansaba motoka era nazibawa so nga bali abalala ba archbishop baani baasaba tractors abantu kulima kwekulaakulanya nina omufuzi omu simujjukira linnya naye nga y'omu ku bakulembeze bwe yagenda okusinkana pulezidenti ng'amaze okusaba yagamba nti emmotoka gye nnina gye wampa enkuba kuba nange nandyagadde empenkoni omukulembeze wa wano mu Uganda y'omu ku bakulembeze kati weewunye kati pulezidenti kyemmanyi naye agenda n'agamba nti oba kiki kuba kati obuzibu olaba bwonna bwe tulina bw'osoma mu mawulire buli ku mmotoka ze batuwadde buwi naye tebuli kugamba nti bannaye nti pulezidenti esente zewatuwa tractor zewatuwa egindi ne factory n'ekyuma kyewatuwa ekyakasooli ekyuma ekyo ebyuma
twagala kwa upgradinga obuwunga tuve ku buno tutandika okupakinga toyinza kiwulira ennimiro gye twasimba ebikajja egindi sebo gye wateekamu ssente tractor gundi spray ono takyalabika tubadde twagalayo tractor mpya abavubuka abafe ab'egindi kati n'osanga nga ffe oluusi mu busiraamu ewaffe n'osanga nga ebyo ebizibu ebyo tuyina oyinza okuŋŋamba nti obubadde mweyo oyinza okubeeramu nga tosalawo ng'ofiisi gy'olimu ebaawo nakusalawo kwa nkomeredde kuba toyinza kuŋŋamba nti muganda nga ofuna opondo mu kabineti atuulayo tasalawo kale bw'abanga tatuulayo kati ekintu bwe kityo bwe kiyinza okufaanana naye ng'abantu abasinga obungi ye bw'abadde agenda bishop asabira abantu bintu era kyova olaba nti abantu abajje ku level emu n'abatuusa ku level endala ekyokubiri abadde yeeguya bakulembera ndaba waliwo obuzibu obwaliwo wakati we ne babishop n'abasosodoti abamu naye yafubanga bwasobola n'abazza okiwulidde yafubanga bwasobola n'abazza abalala badda naye nga yenyini akakkanye wansi n'abayita ne badda naye waliwo omulala agamba nti kasita ebyange kasita nze kyenjagala nkifuna sifaayo abalala babenga bwe bali ekyokubiri olaba bwabadde kubanga bwe mpulidde gundi ezimu projekiti zabaddemu ng'ayagala okuzimbira abasosodoti bakulembera basule bulungi balye bulungi kituufu ng'ayagala okuzimbira abawummudde babe bulungi abanyusa okuweereza kereziya ekyebuzibwa nti ne munzikiriza endala naddala ffe abamu mwe tuli bwe zityo bwe ziri omuntu ayinza okukola olunaku lwokoma oli lwakoma n'okumanya tayagala kumanya ng'enjogera yammwe yaleero tebamanya nabikwatako oba olwadde oba tolwadde oluusi ne bw'olwala oli bwajja n'akulambula n'akuwayo emitwalo 10 that the end of it so nga ono abadde afuba nnyo okulaba nti abantu bonna abaawummula edda baba bulungi bakola batya kwegamba bonna babe nga tebalina kye bajulira era obiwulidde ndowooza mubaka abadde azimba kino okiwulidde kale n'olwekyo ye nga mu buli kintu kyonna kyagenda okusakira asakira abantu naye ate mubakulembeza abamu ate bakayanira bino nti gwe lwaki ono pulezidenti yakuwadde nze teyampadde ekivaamu nga muvaamu nkayana naye n'obuuza nti mu myaka gino kiki ekirabikako kale n'olwekyo bwe kityo bwe kibadde abantu ebweru eyo beemulugunya ku bannaddiini nti bekusizza nnyo omulembe guno bannaddiini bekusa nnyo okusinga abantu be bakulembera oba be baliowo emyoyo omulugube buno n'obuluvu n'obutali bumativu buva ku ki babukopye ku bakulembeza abali abamu abakulembeza abali ku level za gavumenti kubanga singa waliwo omukono ogw'amaanyi nga Magufuli singa nakyo si bwe kiri naye abasinga obungi bakoppa bagamba nti ate oba ali bwati kubanga abakulembeza ab'edda si bwe baali kubanga singa oyinza okulaba nga omugenzi omulangira Nuhu Mbogo abantu bonna abali awo gamba nti nze wano yayampawo ekibanja yakimpa nze yampeera nintuuka ku 11 bampeera nintuuka ku 11 bankwatirako ninkola bwekiti okidde n'abalala bukyandibadde naye abasinga obungi kati buli omu yeefaako bwefi ate kuba teriyo abagambako okidde buli omu yeefaako bweki kubanga singa omugamba nti owaye nti omaze kuba discard emyaka 10 oba myaka 20 ani gw'okuzizza agamba nti emmoroka nagigula lwa projekiti eno eyajja kuba projekiti zitera okujja nizifiira awo kuba teri abuuza kale n'olwekyo nti bannaddiini abasinga obungi simanyi kwegamba bino ebyenfuna bizze nibibanga ki nibibanga naye ndooza etrendi n'ab'ebyobufuzi bonna kubanga ogenda n'olusanga ow'ebyobufuzi era kyova olaba nti bateekamu ssente abalala wanze toyinza kuŋŋamba nti njala bannonde ku erosi nintunda amaka gange ayika nti tinjagala onnonde ku bwakiyamani oba onnonde ku bukulu mu busiraamu ntunde emmotoka ntunde n'amaka kati oli agenda okutunda amaka ayina kyaba asuubira n'agamba nti oba ekibanja kyolina kyova olaba nti kati waliwo land grabbing nyingi
eros oli ona graba bamuterako ayina omukono gwa eros no mutufu ayina no sanga nga buli omwa ayina emikono enanse banterako kubanga bagadde nnyo sente okusinga ebirala byonna nibabanga tebakyafa ku bantu be bakulembera era yensonga lwaki ng'ogyeko bannaddiini n'abeebyobufuzi abasinga obungi baagudde sikirabanga ko parliament n'ogamba nti abantu 200 bonna basigadde eri lwaki kuba naye buli ayasigaddeyo osanga avuga emmotoka y'amaanyi n'omugamba wajja otya kati singa akantu ako watoolako nabana abantu ne batandika okulunda naki kyandibadde kitya Hajji tutunuulire obukenuzi n'obulyake obufumbekedde mu balyoyi by'emwoyo ne bannaddiini buno abavaamu butya bubaggwamu butya kubanga be balyowa balabira ku bbo naye ekyokulabirako ojja kgenda mu nzikirizeemu tetujja kumenya nti obeeno obeeri enzikiriza oba amadiini ag'enjawulo gaba ne projects eziva e Bunaayira gaba ne projects eziva e Bulaaya oba emitala w'amayanja mubaamu okulinnya ennyonyi mubaamu okusakira amadiini ago mubaamu okugabirirwa ne bakugamba nti sente zaafubutuka mu nsi y'egindi ezaalina okukulaakulanya gundi y'egindi nti anti omukulu w'egindi yazikyusa bw'ati n'aziwabya ne zikola ebibye ng'omuntu si ku lw'eddiini abasinga obungi ddiini ntono ate abalala ttima mulimu bannaddiini abamu abagenda n'ajja n'agamba nti abo bamusitaafu baalya dda n'olwekyo nze sijja batunulamu okiwulidde bagenda kwegamba ne babanga kyenkugambye nti archbishop teyali selfish yayamba nnyo abantu kuba kati wadde simanyi nnyo bikwata ku kibiina ekyo ekya Caritas naye mpulira nti kiri mu billions jo ate simanyi oba ne mu gavumenti mulimu obuzibu kubanga jo twabadde tulina obuzibu wano mu Ndeeba bwe bamenye church nagenda okuwulira nga omu ku bakulu mu gavumenti awadde ekibi essaako y'ababishopu biliyoni 6 kati simanyi oba n'abalala bwe batyo bwe bawa oba balina bye basosola bye bawa abalala ne batabawa naye nga nakyo kiyinza okuva ku kiri kubanga ono naye awa simusiru bwakuwa n'alaba nga ze yakuwa tezaakola kiri ng'agamba nti akampe bano abatambula naye kati ng'ensi yonna abantu balowooza nti enguzi kwegamba is a way of life kwegamba kubanga tebalina gwe baali balabye nti ono yali enguzi n'atuukibwako kino boogera mu bwogezi ekyo ne kiyita kati nabo ne bagenda nga bagamba ate accountability kubanga abasinga obungi kaŋŋambe ng'abamu ku baddiini abamu abali ewaffe oli bwe bamugambako ayinza n'okwagala rediyo bagiggalewo so ng'oli bakulonda abantu balina responsibility be bakulonda kati bakulonda ne bagamba kino tekitambula kirungi ne baba nga bayitidde ku mukutu nga guno ogugu kati ate gwe n'ogenda mu gavumenti nti omukutu baguggalewo olw'okuba banjogeddeko ate nga boogedde mazima kubanga bwe bakulonda obuvuna bano abakulonze be bakyali oteekwa kuba accountable to them kwegamba nobategeeza naye kati gwe bagamba nti rediyo gundi eyogedde nti UCC eyo rediyo bagiggalewo olw'okuba yanjogeddeko kitegeeza nti awo kwegamba oba wejjeeko nti abantu bano be bannondo oba benkulembera kubanga ne bwoba okulembera famire omwana ajja n'agamba nti naye taata kino togamba nti oyo omwana mugobi yanjogeddeko kati abasinga obungi bayitira mu kukangakanga olw'okuba baba balina connection mu gavumenti n'akangakanga n'alowooza baleke kugira ki nti eno tebitambula bulungi nti mujja kundaba ate abamu oba bafunamu protection ya gavumenti awo nawo kwegamba bw'amanya nti mmanyi abasinga obungi agenda n'atandika niyekusa omanyi abamu bw'aba nga teyeekakasa credibility ye beteeka nnyo ku gavumenti beteeka nnyo kuki n'agamba nti buli kyenagira kasita bagundi bajja kuba bali banantaasa naye ng'ekikulu ekiriwo weteeka gavumenti naye olunaku lw'enkomere ate gye luli kwegamba ojja kuba wekka obeere mu maaso ga Allah kale n'olwekyo abasinga obungi nze nandirowoozeza nti bandizzeeyo ne beekuba mu mitima naye mulimu Katonda be yakola nga bo balina ettima obusosoze
ettima obutaagaliza kwegamba n'abanga yenna buli kantu n'omululu kubanga ddala singa mugenze mu bufe oli nojjuza olusaniya ate ng'ogenda kulyako kantu n'ofiiriza bali abandiridde ekinene ekyo ndaba nti naye abasinga obungi agenda najjuza olusaniya tajja ddumalawo naye najjuza olusaniya najjuza kino abalala ate n'ekirala abamu baba banaku nnyo gye baba bavudde babanaku oli najja kubanga kati for example nganze nze ndi mwana wa mugagga nawe weekoledde nange neekoledde nze buli kyenzijjamu ate oluusi kaŋŋambe kati nga wano naliko pyara onga sente ezisinga obungi nze nteekamu ng'osiibula ab'amawulire n'ebbaasa ate ng'ate bw'ogeraageranya oluusi ze bampa ne ze nkozesa naye lwakuba nina other source naye oli oluusi ayinza okujja ng'agenda kutandika butandisi n'atandika okusima kaboys quarter kwegamba n'atolowooza ddala bintu gye bivudde kyova olaba nti ebintu ebimu byonooneka kubanga mu Uganda mwosanga abantu kubanga kati nga nze sinza kayana nti lwaki president ampanga motoka. First of all, oba tumanyi nze ndi muntu wa movement nnyo right from 1979 and I'm not ashamed of that. N'okutuusa olwaleero kyaji. Yes, nze kyennawagira ebiseera ebyo saayina security nayina ssente zange naye nga siina mukisa guzirya nga banjigganya nga sivuga bulungi mmotoka yange seeyagala sirya bulungi nyama yange kuba nze nali musuubuzi wante okiwulidde kati nga njagala omuntu ampa peace. Yes. Ne maaliyo ne maali yange n'abaana bange basome bulungi era abaana bange basomye last born kati ali mu year 3 ya university. Oh, that is very good. Okiwulidde abalala bonna graduate kati naye nga abasinga obungi ye yeetunga bwetunze atandikirawo kwetunga talina watandikira talina kagaali talina kino atandika okwetunda buli akajja kwegamba n'osangira ddala nga talowooleza ddala ate tafaayo omanyi omuntu bw'aba oluusi bw'aba omwavu abamu bwe baba abaavu ennyo basuula ne credibility nga kwegamba n'abanga nga takyaswala takyafaayo kubanga otherwise kwegamba bw'oba omukulembeze oteeka okumanya nti abantu bano abanteeka mu buvunaanyizibwa bo n'abagamba ntya. Yes, secondly ate oteeka okubaako n'ekisa nojja n'oyita mu bantu nti bannaye nti tuli mu ofiisi abantu bange mulidde ki nze olaba kati n'abantu abamu be nakolagananga nabo nga nkyali pyara omu mawulire siyinza kusanga mu kkubo ne sikuwaayo 50 oba mutwalo. That is good. Okyudde kubanga mmanya nti oba nze nzeetaaga olwaki kati for example ndi myaka 6 plus oba nkyetaaga ssente ate ggwe waabiri nange mbazeetaaga ate ggwe ozeetaaga mowa. Kubanga nze kati ndi mu evening days ngenda naye kati gwe yakatandika naye oli agenda n'alaba nti ye oluusi wa myaka 7 yayagala ennyo okusinga gwe omuto takulooleza tamanyi future yo buli kantu konna nagira kwegamba byebisinza okuleeta obuzibu mu nsi. Okay, atulaba omulungi tuli ne Hajji Nsereko Mutumba munnamawulire muzadde ate businessman ate nga musajja muyivu era nga musajja abadde eŋŋwaŋŋuli ng'ayogerera ekitongole kya Uganda Muslim Supreme Council e Kampala mukadde wano ku lusozi tuli mu kunyumyamu naye tujja kubeeranga naye. Omuganda agamba nti eriiso y'omukulu awaddugala we walaba ajja kusiigiranga ttooki ku nsonga mpitirivu nnyo mu ggwanga Uganda. Hajji njala tutunuulire ensonga ya era tujja kuddayoko wali ku Dr. Cypriano Kizito Lwanga omugenzi kati abadde Archbishop wa Kampala Archdiocese. Tutunuulire nti alwanye nnyo akoze kyamaanyi nnyo okukuuma emmaali y'obukatuliki yonna gyeri ate n'ayongera naku n'akulaakulanya n'obukatuliki naye ate mwana wattuno bwe tudde erifa abasiraamu ebyaffe byonna bitundiddwa ebisinga n'ebye twaligambye nti bataddewo abamu bamenya bibasanzeewo tewali kyongerwako ekyokulabirako osobola okusanga masigidi nga yazimbibwa katugambe Iran government oba yazimbibwa baforeigner ne batudduukirira naye nga n'okusiigako obusiizi langi oba nga tayiro zaabongoka
awafunirwa wudhu nga awutayiro tejja kuddawo taapu ezaleetanga amazzi awafunirwa wudhu ng'ezo zo pipe zaakuukamu emizindaalo kwe baayitanga okukima swala gyakuukayo omuntu akima swala abantu ne bawulira babiri basatu wano ne wali n'ebigwa mu kkowe eryo tukoze tutya era obusiraamu bulagawa ekyo kiva ku bantu one nti abantu abamu baba balina ettima ekirala kwerowoozaako wekka being selfish kubanga kati omwirani bwaba nga nzimbidde omuzigiti ate simusuubira kujja gusiiga kikulu nnyo ekyo kubanga kati for example emizigiti egisinga ndoza giri futi 10 ku 10 bw'otwala langi eno eri yaffe eya weatherguard mitwalo 40 gokka gaba gamala okuziika omuzigiti ogwo kati nowa ne Hasani emitwalo 15 waliwo in fact oyinza n'okugula n'ogamba abantu ne baziguziika frontale kubanga abavubuka abalina imaani we bali bangi naye oli agenda najjanga n'ettima muli kwegamba omanyi Allah bw'akuteekamu ettima ogenda n'owalana abantu n'owalana ne project eziri mu area ezo ate n'otuuka naawe otuuka ku level naawe ni weewalana nga tomanyi kwegamba oyinza okwewalana ogamba nti weewalana otya oyinza n'okwewalana n'otuuka nga n'ennyumba mwosula naawe oluusi ekulemye n'okkola okyulimpala n'ogijja ku bantu naawe n'ogyeteekako kwegamba omutima ogwo omubi gwe guleeta problem tu be bamu abantu abasinga obungi bagenda mu bifunga nga kati awo agenda okutandikira omulala naaba nga ayise mu nnaku nnyingi n'ayagala ogyesasuliza ku balala naye sinze mba nakugamba okuzaalibwa mu maka naye weewunya kati nga ono omwana waffe amaka gaali gundi naye nga bantu balamu upbringing kale n'olwekyo nze ndowooza nti patriotism eri eyaliwo ku bakadde baffe egenze ekendera ekirala kino ekyokutunda kuba gyonziza nkulaba ebintu okutunda twandibitunze tewali taabu kubanga buli kintu eyinza okubanga loole ekaddiye naye ekikulu kyozizaawo kyoba olaga abantu bw'ojjawo kino teekawo kino yes secondly abantu bategeeze abantu bategeeze nti si bibyo bannaye nti baasi eno kyova olaba nti gavumenti eteekawo n'olunaku olwa ttenda mutendalinge emotoka mpozi baluyita batya luno lwe batunda ebintu lwerwo auctioning balanga ebintu minisitule ya works ejja kutunda ebintu byayo ku lunaku gundi abaagala okuteeka mu biddinge kati bamala okubidinga era ne minisitule ya finance nemanya naye kati abamu ku leadership kulembeze obumu balowooza nti nze bannonda nze overall gwe bwogenda okyogerako onwanyisa ompalana bwogenda okukola kyompalana naye at the end of the day ebintu si bibyo kati ne problem ezimu zetufuna for example mu Supreme Council bantu abamu butabanyonnyola kuba kati mpulira ebintu simanyisa embalo ebintu ebimu oli right oyinza right kubanga kati gwe ng'omukulembeze oyinza okulowooleza society well and good naye ekikulu ekiriwo first of all bwekibanga waliwo ekintu nga kyetaaga kuvaawo sooka okirange ffe bannenyini kyo tuyinza okuba kati kiringa taata oyagala kutunda efaamu yaffe tuyita abaana famire otutegeeze abamu ku ffe tuyinza okuba nga tulina ssente ezigula nze kitange wali ekibuye ku lw'entebe yayinawo ploti eruddawo nga ku Caltex nga tonnatuuka bw'ova ku lugende salaamu oluddako lw'ebusaaba naye wano opposite awo waliwo ka petrol station yawo osobola wabeerangawo nekibbala kubali abakutta kamera ndooza bebagala bibbala naye awo waalingawo kati awo kitange yali ayagala okutundawo omugenzi n'atuyita nimugamba wanze muzeyi nina sente ezigulawo oyagalawo sente mmeka bweziti I paid for that money nitwegatta ne muganda wange nitusasula n'atuwa land title yaffe nekidda mu family yes era property eyo nali nakagitunda ebiseera ebyo yajo oli mugagga teberodi yes awo abuwumbi nga yes I had that simanyi buwumbi simanyi naye nga I had that plot tu kati na wano abantu ndoza kyebagamba nti bwabaawo ekintu ekiri disposed ekyetaaga okufuluma tebaganye naye abantu bategeeze ensi yonna gitegeeze ekintu bamanye nti make it public secondly
kati abantu basalewo kubanga wano waliwo enkiiko ezitambuza ebintu enkiiko bwe zisalawo bagambe kummwe mwenna eri ayinza okwagala ekintu kino bwe banaabula then ogambe nti bannaye abantu gundi be baagala okugula ekintu kino kibagambe butereevu naye bwe tutunda kino olw'obuzibu obulimu kino kye tugenda okugulamu ate bwona omala okigula era nakyo kibalage nti sente ezaava muli ziguze kino if possible sente bwe zivaamu bagambe tuyina sente bweziti ezavudde mu kintu waliwo ayina property gye twagala okugula efaananamu kintu gundi ne gundi wayinza okubanga waliwo ate n'omusiraamu ayina property eyo oba munnayuganda mulala ayina property eyo nga yeyagala kugira then abantu nabo beetabe nti kati twaguze eno nga kati oli bwankugambye nti bazimba mapeera ogiraba bakola batya ogiraba kati n'olwekyo ekyo abantu ndooze kyekikyabulamu nti abantu kibe public naye togamba nti ate oli bwakyogerako nti oyo mulabe wange no kubanga to the end of the day erujja kuba sigwa kati for example in Supreme Council waliwo Saibu Sema waliwo omulangira Bogolo yali omukulu w'obusiraamu oyo n'avaako nekuddako omulangira Kakungulu n'avaako Supreme Council neefomingibwawo nikuddako Sheikh Semakula nga mufuti n'avaako kati Supreme Council neetondebwawo nekubeerako Sheikh Abdulrazak nekubaako Sheikh Kamulegeya Sadi Luwemba nikubako Sheikh Sadi Luwemba nikubako Sheikh Kakoza nikubako Sadi nikubako Mulumba nikubako Kakoza nikubako Sadi Luwemba nikubako Semakula nikubako Sadi Luwemba katuina mufti which means nti abantu bagenda bakola ki bakyuka kati bwe baba bakyuka kitegeeza nti abo bonna bakyuka ate tebaleka wano basika nti ebintu property yammwe n'olwekyo babanga property si yammwe nga ya public era nga bagenda balondanga na administration yekyuka era bw'olina okutegeeza abantu bo kyendooza tebalina tabu naye baagala kubategeeza si kubalwanyisa bulwanyisa oli bw'ajogerako leka kugamba nti mulabe you just explain kyova olaba nti wano president avaayo buli kintu n'ayogera oluusi ofuna opondo n'ayogera president bw'alaba kiyitidde n'avaayo mu lwatu n'abagamba kino kyabaddewo kino kyabaddewo kino kyabaddewo kino kubanga privatization commercial bank eyo yalina obuzibu UCB yalina obuzibu paka lwe yavaayo n'annyonnyola n'ebirala ebiri controversial kati nga bino ebya covid abadde avaayo butereevu kale n'olwekyo nze ndowooza nti ekyo kye kiyinza okutereza emitima abantu bayinza okuba nga bakikoze mu mutima mulungi era nga kiina engeri gye kigenda okuyamba naye olwokuba tovuddeeyo bantu kubannyonnyola omuntu buli omu omanyi buli lwotavaayo okunyonnyola buli muntu afuna ansa ye balowoolereza buli omuntu afuna ansa ye buli ekijyamu kyateekawo kale n'olwekyo kyendaba Okay, Hajji nga tuvuddeyo njagala tutunuulire tuddeeko ku nsonga y'okuba nti owagira ekibiina ekiri mu buyinza kiri myaka 35 actually galinga 4 kubanga waliwo ne gali agatabalibwa gali actually ekibiina kiri myaka 4 nga kifuga Uganda nga kikulembera Uganda yeah thank you so much neyanzanyo Hajji nga kikulembera gawanga Uganda ensangi zino luli nze taata wange yafa naye yali mu kibiina ekyo yali aweereza gavumenti nga mukozi wa gavumenti nga si wa NRM ng'ekibiina civil servant. Thank you so much Hajji kati ensangi ziri tetwalabanga kibiina kino bwe kigula abantu nga kibagula mirengo bagula omuntu awe miliyoni 4 amuyiwamu n'emmotoka kapyata naye ekibiina kyo kyeweenyumiririzaamu ng'ensangi zino kigula abantu ng'ekigula ennyaanya ku mudaala kiva ku kyekyo kyekidde era nga ku kiri ekyeddiini kyenkugambye omuntu bwatufuna ekiseera nga takyekakasa kubanga luli eddaffe we twakibeereramu nga tuli accountable kummwe era ng'owulira nga bagamba ekibiina ky'abaana yinki kyammwe bantu ba bulijjo nga toyinza nga RDC office banzigule toyinza kukola appointment ku RDC omwana yinki kubanga aweereza gwe ero singa toyinza kumuwa sente ba minister naye kati essaawa eno oyinza okukola appointment n'omala emyaka 3 tolabanga minister okyudda RDC n'amala emyezi 3 ng'abalala tebamanyi na bwafaanana noba ng'olina ensonga ng'ate kwegamba tolina gw'oginnyonnyola bwe buzibu kasi totuuka ku leve eyo abantu ne bava ku kye tuyita ideology ekyatandisa ekibiina omulamwa kubanga omulamwa ekibiina kyali ekibiina kuleeta democracy mirembe patriotism okiwulidde
Pan-Africanism naki kwegamba ebyo byonna value ezo nga zidde eri mwananchi nennyini naye kati essaawa eno abantu abamu kasita waleeta omuntu nga mbuuza nti lwaki NRM yatondebwa abasinga obungi tebamanyi lwaki yatondebwawo bapya ogamba tuleeta bapya ate abantu abasinga obungi nga banasalawo okwonoona ekintu agenda n'afuuka nti amanyi abakadde bonna tetubaagala aleeta bano abamutya batamugambe kintu abaluvu abayala kati bwe buzibu nti kati abantu kasita obanga kwegamba toyina kubanga edda ffe mu biseera biri nga president bwagenda okukuba rala abantu asooka kulaba LC n'alaba ne opinion leader kati bano ba minister kubanga ye minister buli omulima gwa abasinga obungi abamu kulimba bulimba yasebe wano wali bulungi ne bwaba waliwo abatalya agamba sebe wano wali bulungi era ensi yonna yonna ekuwagira okumanya ekuwagira n'ente zikuwagira n'embuzi zijja kulonda ng'ekiri munda takimanyi kati n'abanga takyayina enkola ey'okulaba nti alaba abataka ayogere nabo kubanga abantu nga banasuula ekintu bamala bajjamu bantu bakulu bamanyi kintu kubanga singa kati ozzaate olanda n'obuuza omuntu oyo gwe bawadde miliyoni 600 n'ogamba nti mumbuulira NRM lwaki yatandikibwawo tamanyi kati waba tamanyi era talaba lwaki eteeka okugenda mu maaso Hajji awo nyini kamuze just katini nnyo obadde mu government simeka zolabye gavumenti okuva ku Obote wano kubanga Obote wano nagibeeramu naye nga nkyali muto nze omu kubayimba ennyimba ku lunaku lwa independence mu 62 nga ndi mu primary waliwo bukanga eyo nzaalibwa eyo embozi ndigikunyumiza nzaalibwa eyo isingironze naye abamu kubayimba nga ndi mu kawale kampi akakaki ne kayinifomu akakiraga nga Uganda efunye obwetaaze 62 nali nga mwenda ndoza nali mu P1 nali mu P2 then nzo mu kubayimba n'olwekyo kati Obote wano namulaba naye saamwetegereza nnyo mwetegereza omwaka ate gwe nandi mwetegerezaamu ogw'ensanvu gwe najja wano mu UCC mu Uganda College of Commerce Nakawa kati ate mu 7 n'avaako kati Obote oyo namulabako nindaba Amini kati balabaddirira bonna kale lwaki mbuuziza ekibuuzo ekyo olina point gyoga nti baminisita balimba tusigire ekifaananyi baminisita ba gavumenti enkadde n'abeeno baliwo abasinga okulimba bano abeeno wangi bano abeeno ate balwadde nnyo ng'oggyeko bali abafu abali original nga bato mu butime bakayindo tafiire oba bano minister security n'ennaku zino yafuuka ebizibu naye nga abamuluuli mukasa baali naye bano abasigadde bonna si kulimba bulimbi naye n'okweraga n'alowooza takumanyi nti omatalinga takumanyi kubanga bano abalala naddala bali abaali mu Luweero oba Luweero nga yakafumingibwa bo baalaba obuzibu bayitamu kyova olaba nti singa kati oze n'olaba ku boogeza abamu n'olaba gye boogera oba n'olaba ne Nalweyiso bwayogera ate ye wanjawulo nnyo ate ku balala aboogera ayinza n'okuteekamu ekitiibwa despite nti ze lieutenant general oba singa olaba Sale bwayogera olabira ddala naye kati waliwo omulala agamba nti ffe tulina emmundu omugamba nti emmundu teronda by the way bwe tuba tugenda kulonda kagamba kati emmundu teronda kati bwe buzibu obuliwo nti abantu edda abantu bwe bakulondanga nga bamala kutwala n'oyiga kati singa olabye Masiko Major General Masiko bwayogera oba omwagala oba tomwagala ovaawo matidde kuleije ayogera otya balamanzaani walugemba abo ba RDC bafe original abo tubateeka na bano bebakalonda bano abo bwe batyo kale bwe buzibu obwo obuliwo bano balimba nnyo balimba ate bali very arrogant bemanyi nnyo okiwulidde kubanga kati oyinza ogenda ku secretariat omuntu n'otunula ondooza gali wangu eyasembayo ku bantu bali abedda ayaliwo kati nze era sigendayo tokyalinyayo to do what kubanga njage saagala ngende neewoze manyi nange nze nazaalibwa nga ninamu oba mmwe muluyita lunkulu naye nze neematira mu ngeri yange saagala genda kunfukamiza lwaki onfukamiza ekyokulya nkirina why should I otuukaawo nga tewali ayaniriza n'abantu kati tewali awana bantu kyakulya teri n'abanyonyola ensonga yennyini banyonyola kiriwo tebanyonyola kyavaawa
government kuba kati ngesaawe eno mugenda ni mutunenya ko naddala gwe ekibiina ekyo sikimanyi naye nsubira gyoli ndiko kumanya mugenda ni mutusobera nti myaka makumi ana waliwo atugerageranya ne Magufuli Magufuli ebbanga abaddeko tono anti nedda si mitono ejja Nyerere gyonna ogimubalya kubanga bateekako yateekako ttafaali ku kizimbe naye kati wano chama cha mapinduzi naye wano buli kintu kyonna kyali nga tekiriiwo buli system yonna nga tewali ne Hajji tewali police tewali kati n'olwekyo mu myaka gino egikoleddwa gino 10 oba 2 egyakakolebwa ekintu okukizimba okuzimba factory gwokimanyi nti waliwo time mutabanyi wange mu 86 awo n'otuma omuntu munnayogenda Nairobi kwegairidde teweerabira kundeetera yo kikokokola ekinene n'omukebe gwa Kimbo ne Cowboy nkwegairidde okyabituma kale n'olwekyo bannaffe bano abazzeemu Hajji webiri naye omutindo bannaffe abazzeemu ekikulu nti bw'obanga oyagala kulya mmere nga muwogo waali awo n'akayuuni kano buyuuni babuyita batya buno bwayise obukopa yes oyinza okufa akakopa oyinza okufa enjala nga lwakakopa kati akakopa weekali luli tekaaliwo nga tolina wotandika kali n'olwekyo ekikulu nti bano bannaffe abalimu tebamanyi kunnyonnyola kubanga abantu omuntu gw'ogenda okusaba akalwa omukwata bulungi tomukangakanga teweeraga Hajji tusigira ekifaananyi obukenuzi n'obulyake gavumenti eziise neeno ani akira ku munne omanyi gavumenti ziringa ttaala bwe butuuka ettaala zino ennene nnyo weeri sitima zino kati anti sitima zaali zadda zino ze mwaleeta zino ze tuteeka ku masanyalaze kati nze wange floodlight ogenda okusanga enkeera nga waliwo ebiwuka by'otaayise waliwo ebiwuka waliwo bino kwegamba buli awali ekitangaala wabaawo ebintu bingi ne by'otaayise oluusi n'emisota mwe gijjira na biki so gwe oyagala security light naye osangawo ebintu bingi kati olwokuba eno mass party etangaala ababbi bajjira omwo abali b'enguzi bajjira omwo abeeyagala kwegamba omulala n'osanga nga nebyeyogera tabimanyi n'omutunuulira n'oseka abamu tebamanyi balowooza nti eno gavumenti oba yeesembayo mu nsi kwegamba bwe buzibu obuliwo so newoyogera obulungi kubanga one time nali ku TV era nawe obadde okiraba president n'agamba nti abaana banvuma naye mbaddamu naye oli ayinza n'okugamba nti bonoonvuma nja kukuba essasi naye ye president yennyini alina authority esembayo yagamba nti abaana banvumira ku social media naye mbannyonnyola waliwo olwo bamukuba katuuni nga eno nzige naye eno nga omutwe naye abantu amasimu teyagaana galeeta naye kati bannaffe abamu agenda najja naabanga ali arrogant alowooza nti pawa yonna agiri n'alimba temulina gye munaatuyita movement yaffe aziifu nti yagitandika abamu bakagigendamuwa okiwudde tebamanyi na bizibu byeyisemu okuva emabega eri tebamanyi wano UPM mukujja abantu abamu bateekangayo moroka zaabwe nga amasasi gabalumbye bali abali mu pawa bajja n'amasasi abalanga mutawana kugira ki kale n'olwekyo nze ndowooza nti ekikulu ennyo kasita teweerabira bantu kwegamba omulamwa guno baddeyo batendeka abantu kyova olaba nti abantu abalinga kubanga kati nga mu kiseera kino okulya n'ogamba nti nadduli ali relevant mu kiseera kino n'omusikiza simanyi gwe ani bamusikiza ani simanyi chairman wa Buganda simujjukira simanyi ani waliwo omuvubuka awo chairman nange sibadde mu ggwanga simanyi bulungi okidde kati naye kati nadduli ali respected mu Busiraamu bwe kiri ali respected mu Basamize bwe kiri ali respected e Buganda bwe kiri ali respected ne mu party yes you're right ne mu byobufuzi abitegeera historically kati gwe omugjewo otandise bano abagamba abazina amazina ekolola sebo bonna bakuwagira enkeera okwejjukiza nga wano tetuyina awaayiseemu ensonga bwe zikulema nti abantu twabavuma twabayisa bubi twabajerega nti ne sente twazibba tetwawa sente branch chairman kuba nze ensula wali mu kinaabo saalabayo omuntu n'omu akolera movement campaign mu campaign eno eyaggwa kati abantu bandiroose buloosi
naye simbawo eno simanyi oba bagiyita Wakiso East erisegona mutabanyiwa Busiro East ayesimba okulwa movement simumanyi okakasa omusajja nti ono omwami simanyi nali mmanyi ono gwe bawangula omukyala ye Karozi Seninde naye omulala nga simumanyi saamulabako ng'akola campaign kati boddawo nti baatuwangudde olw'okuba batusosola tolaba nti eyo bulimba abo boogamba nti bakusosola be balonze movement emyaka 3+ ate n'ekirala muzeeyi kwegamba ate naye munnaye n'agenda nga naye olba akkiriza abantu abo kubanga omuntu bagamba nti genda nga wejja kubakulu kubanga kati ensonga ezimu ogenda n'olaba nti ayina engeri gy'azitambuza kati for example in case ku ddiini yange gye mmanyi ennyo obusiraamu yolowooza nti bwe ndaba abakulembeze b'obusiraamu oba badisukaazi oba bano abakulembeze abali ku toopu abasiraamu mbamba maze nedda abo bonna abazze buli kati gwe owulira faction bwe ziriwo naye ate ne mu faction mulimu okuyomba which means nti buli leader aliwo bano tebamuwagira 100%. Kitegeeza oteekwa okufunayo abantu abalala leka gamba nti ekyoyo kiwedde kasitamba wadde emmotoka ekyo kiwedde obulumbu no tujjawo ensonga eyo yennyini omugenzi President Amin Dada omugenzi President Obote omugenzi President Binaisa ne ba presidents abalala abagenzi kati abaze bakulembera nyaffe Uganda waliwo ko embeera y'okuba nti obusiraamu bweyawulamu bwe butyo ne bubeera ne bamufuti babiri ku mukulembeze eki ate okujjako ku lwamini yekka lwe yabagatta forceful enjawukana zaava 1875 Magato ng'agamba Mbogo nti gwe ataliseeka 1800 yes Magato agamba Mbogo nti gwe ataliseeka tojja kulembera busiraamu. Are you sure? Yes. Nizivaawo Mbogo mu 1945 n'alonda Sadiki n'Adamu bagende Bunyoro omulala akulira okuwa omulala okuŋŋaanya si abanyoro ni bamugamba nti nedda ntaite twagala era ni bamugobayo mu myaka gy'enkaaga awo egyaki ni bateekawo wano ku lusozi kwennyini ku lusozi kwennyini Daudi Chwa Ssekabaka yatuuza enkiiko nnyingi nnyo wano ng'ayagala abasiraamu beegatte ng'era kiganye Juma Zukuli na kinaki kati Amini yateekawo empaka kubanga luli waaliwo Juma Zukuli ey'Ekyaddondo nga waliwo Muzirimu community nga tebakwatagana emiggo nijagala okuvuga oluvannyuma mwana mukaaga ne baleeta Bukoto Nateete emiggo nijagala kwegamba bwe kityo bwe kibadde almost naye nga so tekitandikidde naye nga mulimu emikono gya gavumenti kubanga ojja kwesanga nti abaali bawakanya Nuhu Mbogo omulangira bayina omukono gwa Sapoloka gwa Katikkiro ate nga neno naye mu gavumenti za Kabaka eyo naye ate nga n'abaana abalala abali ku Mbogo nabo bayinawo omukono abaali bawakanya ate nga n'omulangira Badduka kungulu bamuleka ne mukomera ku Obote wano okakasa yes mu gyenkaaga mu 7 yabeera mu kkomera nga bakoze ekibiina kya NAM ekikulemberwa Nakyoni n'abalala baseeka baliwo then ku Lwamulumba egyo gyali ku Lwobote tu emiggo buggo era naffe twabirimu ebyo nga tugamba nedda ffe batuufu ne batugoba ku Supreme Council wano kifuba ne beteekawo gavumenti nitugenda ali ku lubaga lwono kati n'olwekyo bwe bityo bibadde kati kino kyandibadde atero ng'ogyeko Amini kati ate kino enjawulo ekirimu nti yo gavumenti erikogonazinzeko one leadership eri ku headquarter yenjawulo eriwo luli edda n'omukisa ogwo tegwalingawo nga bonna buli kati nga ku Lwobote tu kasi Mulumba yali ne Paulo Muwanga ne Balutwa bwe balyanga bali ne Balutwa ne baani nga ate Lwakasiisi Obote naki ate bali ku Sheikh Abdulbedi Kamulegeya nga bonna bamufuti emizigiti bawamba miwambe kati ekyenjawulo ekiriwo nti waliwo okulonda abantu beberondera abakulembeze baagala kati zino ezaffe teziri nnyo nti gavumenti ezitaddemu amaanyi no administration yonna erimu kati bwabaawo ebitatambula bulungi abali mu administration tuyinza okubona naye nga si gavumenti
anti Hajji abantu bagamba gavumenti eno lwaki ekipiseemu nnyo omuliro nti ebawa abakuumi nebawa kadenge ezigula ekkubo nebawa emmotoka ne mufunayo n'akasente anti kati ngamba ani atayina gwe ngamba atayina bakuumi kitegeeza ngamba kati ekibuli ndowooza eriyo na platoon namba y'amajja abakuumayo nojja kati kakeeto ayina amukuuma bangi nnyo bendaba bonna baseeka kubanga bwewajjawo weevu y'okutta abantu buli bantu bonna ne bafuna baki ba bodyguard ba pentekosiko bonna simanyi bugingo tayina kayanja tayina bonna bayina. But yes, but that's not the issue. Issue eriwo nti kati ffe obuzibu buli ku ffe nyini ffe tuganya okugira ki. First of all, waliwo time lwe tuba arrogant kwegamba nga toyagala kwogeraganya n'abantu nti oba tebajja balikeyo, which is unfortunate. Kubanga mu politics tuyina kye tuyita 2+1. Bw'omala okuwangula fubanga bw'osobola olabe nti otuuka ku bali b'owangudde. Twala keesi ya Mandela. Bamusiba ku Robben Island emyaka 27. Yes, Nelson Mandela. Ayasooka okumusiba yali pickpocket. N'asikirwa de Klerk. Olunaku lwe baamuta olw'okwagala okutereza emitima gy'abaana abandiwooledde amawanga yanywa ne de Klerk kacaayi. Bali ne bagamba nti fe abadde bagenda okuwangula amawanga kati bali bagize kyova olaba nti abazungu mu South Africa tebaba nnyo affected ngeno mu Zimbabwe n'awala kumpi waliwo some stability ne kati fe abantu bagamba nti twabawangula twakola tuti so nga weetaaga abantu okugenda nga mubaza katalekeka ku nsonga eyo nga tetunnadde eri ku nsonga esemberayo ddala gavumenti yo kyowagira oba ekibiina kyo gavumenti yaffe tereza gavumenti yaffe ekibiina kubanga gavumenti yanjawulo ku kibiina naye bino biri wamu munnaaye era bonna bye babadde naye nga ekikulu ekiriwo kati gwe olwayo toyambadde vesti naye saati ndaba mweri byondio obyambala ku kiseera kwegamba waliwo olwoyambala vesti nga kyetaagisa waliwo olwoyambala nga teriimu. Hajji ekibiina kyo kyowagira ekya NRM era ekiri mu buyinza ate nno nange nombuuza lwaki nakiwagira era nalina ensonga kubanga mu 7 waliwo ekyatuuka very much nnyo ate lwaki ekibiina kino mu kulaba okukwo as a senior journalist munnamawulire as an elder ate leader opinion leader Hajji ekibiina kino kikyawangula oba kibba bubbi akalulu. Mbadde ngamba nti ogenda ate kumbuuza kubikwata ku mawulire kubanga ogenze n'okikyamya emmotoka tugenda bwayise ogitutte tukyameyo kati ntujja kudda kubanga amawulire ekimu ku kireesa obuzibu era naawe okumbuuza ekyo lwakuba bano baalemwa pyara ey'amawulire tebamanyi kusiga kazigo gavumenti yonna okubeerawo olaba Trump yali tayagalwa nnyo naye n'ateekawo Fox News emukolere Entalo desert gundi storm eyali e Iraq baateekawo CNN ne bateekawo na Al Jazeera erongoose naye kati wano omuntu amawulire gali dangerous than entalo zonna mu nsi kuba kati naawe kituufu okimanyi nti aye waliwo emirembe gizewadde singa bali nabo batute trouble okunnyonnyola nti waliwo ekiseera ng'omuntu ajja mu njuyo n'agikugobamu n'atwala mukazi wo n'abaana n'abawasa lwampaka ng'ogiraba nze banzibako emmotoka mu UU020 mu biseera bya Amin. That's an SS. Yali namba ki? UU020. Bajiba. That's an SS. Ng'olya kadi ng'angirira naye ng'agivuga ya yero ng'agivuga ngiraba kadi nze njirina siina gye mpaaba. Kokyulidde munneeffe tulabye ebizibu mu 5 ne bagitwala nga sikugitwala butwazi bagivuga ngiraba buli lunaku ku luguudo kweri kadi njirina nga toyina gyowaaba eri mu kapiteeni gundi fulani amaduuka olinajja amaduuka ngaago twalina edduuka bukyarenge eri awo ngajja yakitanga olinajja entayi zonna n'agamba bazipakire bazitwala olwakuba osedde ennyama kati n'olwekyo abamu kufa bakadde ffe twalina reason zaffe ezanjawulo kati obuzibu obuliwo nti tebakozesezza bantu mmwe kubannyonnyola biki byaliwo
ekirala ow'amawulire tomuteekako fitina kwegamba tomulwanyisa kubanga yo ow'amawulire alinga kamera kati kamera eno enkwata kyogamba nti enenfuula muzungu nga bwendi bwenkwata oba nina ebitama nga bino byolaba n'ekitwe era bwe kijja okubeera kati gwe gavumenti bw'obanga ekitwe ekyo kibi oli n'agezaako okugamba nti waliwo abakolera ebibi eyo n'alaga tokuboona akubye ekifaananyi kati minisitule abantu kuteekawo abantu abali arrogant abeewulira kubanga bangi nnyo baminisita nze ndudde mu mawulire natandika okwogera ku radio Uganda mu 1970 mugumu mbadde njogererako era tubadde tulaba baminisita abamu nga bakintu musoke bajja engeri gye bansaba butuule engeri gye bayitanga bannamawulire ne babeera nabo ne babayita ne bakola ki naye kati ogenda okulaba oli bamuwa obwa minisita n'avaamu infact oyinza n'okumubuuza okujjako ng'abuuziza muntu nti rediyo ziri mmeka eziri mu Uganda wali oyiseeko ba edita n'onywako nabo kacaayi rediyo zonna kazibe 140 ate oba oyita rale wali okkololo bonna bayite obayite obabuulire ekiriwo buli myezi 3 oba briefing ekiriwo kwegamba jagenda leka kweraga nti oli wa kitalo naye kati okuwala n'owamawulire n'agira n'omukuba miggo n'okola ki ye emiggo era ajja giraga nga bwe giri kati bw'anaagira abantu babeereyo ne bagamba nti gavumenti eno yasembayo okuwangula mu 96 aboogera anti mukazi mujja tayinza kusiima mujja we mbo obululu obuzeeko kyeŋŋamba mukazi mujja ye tayinza kusiima mujja we mbo obululu obuzeeko bonna abakulu bagira bwe bati anti kyeŋŋamba kati oli bw'aba mulaba yayitirawa ebyo temuli kubanga lwakuba bano abannyonnyola tebanyonnyola ate omulimu gw'omuntu yenna ali mu power oli ayagala programu oba tajagala oba anaajala nja mugamba omulimu akatabo bakayita the prince genda okasoma Kamakyavere omulimu gw'omuntu ali mu power ye kubeera mu power gwe mulimu gwe yes gw'omulimu gwayagala okujja mu power kufubanga bw'osobola n'ojja mu power ng'okozeseza means zonna kwegamba convincing n'ebibiina ebisinga obungi obiraba nabyo campaign bwe ziba zinaatera okutandika mwaka gumu oba myezi 6 lwe batandika okuba active kati okulonda bwe kwaggwa tewali yadda mu bantu kyova olaba nti bano baseggona abagenda badda mu bantu baabwe bampuuga baani bawangula buli kiseera Hajji naye kati abasinga obungi nti kubanga oli buli lweba kiringa nga tukyasoma wasomako oli agenda oli omwana agenda n'asoma era nze nagamba omwana wange nti saagala kiwulira lwaki wagudde ebigezo nti abasinga bagudde bonna sinze mbaweerera nze ninayo omu gwe Hajji lastly nga tuwunzika taata wange nkute kama wange obusiraamu bwaguddemu ekikangabwa Supreme Mufti bwe yalekulidde Sheikh Siliman Kasule Ndirangwa yalekulidde abasiraamu benyamivu siraamu beeraliikirivu siraamu bagamba tukoze tutya naye nga tonna tunuulira nsonga eyo kugitunnyonnyola bukyanga otandika okumanya ebigenda mu maaso mu nsi wabaddewoko munnaddiini alekulira era bw'aba yaliwo yali munnaddiini kyoyo era yalekulira mwaka ki era okulekulira kwe kwava ku ki tetujja kutunulira nti musiraamu mulokole mukatuliki muosodokisi waali wabaddeyokko omunnaddiini nga mukulembeze n'alekulira kati waliwo bapapa babiri papa ono aliko Francis kuliko omulala gwe bakweka emabega ayalekulira okay kati abo bapapa ati munnaddiini kati tutunulire mu Uganda mu Uganda munnaddiini nti alekulidde yes botata Mulumba yalekulirako Katonda abantu ne bamuforcinga nadda nenga yali alekulidde kasi Mulumba yali mufuti mwaka kyogo ku biseera by'obote mu myaka mwaka gwa 8 awo Obote asooka owokubiri Obote owokubiri okay oyo omu eri omulala sibamanyi yo okay kati tutunuulire embeera yatuuseewo Sheikh Siliman Kasule Ndirangwa okulekulira Supreme Mufti kitegeeza ki omukisa omulungi nti
ebya sheeke byonna yabinnyonnyodde mu mawulire lwakuba oyagala muddiremu kwegamba nziza obwenkulumo ng'embuzi naye nga kyeŋŋamba yabyogedde kati ekikulu ekiriwo singa njagadde abazungu kye bayita samale kwe kunnyonnyola ebintu mu bufunze singa oddira bishop Kazimba Dr. Archbishop Kazimba n'omugamba nti ofiisi ye eri Mbulange Emmengo ewa Ssaabasajja omutuula Katikkiro kubombi ani alina obuyinza obuggulawo ofiisi oba ogamba nti eggaliweewo abeera Katikkiro kati bwe wabanga waliwo ekintu ekikwatagana ku byobufuzi kino kya ddiini naye ate nga Katikkiro takyagala mu Bulange oba Ssaabasajja naye ate nno nga mwali kumbi ani ayogera ekisembayo abeera Ssaabasajja oba Katikkiro kati bwe buzibu kati ekibuli osuubira okubeerayo omukulu w'eddiini ali waggulu w'omulangira kati awo bwe buzibu omulangira wankomerere kati awo bwe buzibu obuliwo omulangira takubwako nakalulu kati awo bwe buzibu obuliwo nti ekikulu ekiriwo nti bw'ogamba nti wabeerewo seeka ebintu biteeka okwawulwa kubanga omulangira is a royal ekikye kiri inborn si kyakulonda yazaalibwa bw'atyo bw'ali ate ekikye kyansikirano kubanga ye Mungu ne bw'aba munafuyiza era addawo ki so nga kino ekya Sheekh Endirangwa bw'avaawo tekitegeeza nti Owenge era yanaddako n'olwekyo ebintu okubeera awamu nga kubanga toyinza bw'oliranyisa ekinyogoga n'ekyokye ennyo n'ekinyogoga ennyo ku byombi kubaako ekifa kituufu kale n'olwekyo bwe buzibu obwo buli awo ensonga endala gye njagala okugamba nti okusinziira mu bye nasomye sibiinaako nnyo bukakafu kubanga era siri mwogezi waayo naye nga okusinziira ku bye nasomye ndowooza wabaddewo bitatambula bulungi wakati w'omulangira ne Sheikh kale ekyo nekiba nze ndowooza nti gye bulijja ebintu ebyo biteekwa okwawula kyova olaba nti mu Supreme Council Amini bwe yatunula mu bintu ebyo kubanga yali musajja mukulu nga zaagoberera ebintu Allah n'atuwaayo ekyansi ya myaka 9 gye yamala kuno naye ebimu bye yakola myaka egisookera ddala kubanga yali ya 7 n'ateekawo ekirowoozo ky'okuteekawo Supreme Council nga yakamala omwaka ogwo n'agamba nti abasiraamu obusiraamu buteekwa okwawulwa ku bakama ffe abalangira kubanga y'omulangira okwala n'obutaagala ye neeyisaayo endala era takubwako kalulu ye traditional ekitiibwa kye yazaalibwa nakyo bwe kiri so nga bino ebirala byambulwa kati abantu abo toyinza balinanyisa ate nga no mu setup y'obwa Sheikh y'eddiini ate ffe tutunuulira mufuti nga yali waggulu wa anybody bwe kiri era kyova olaba kyendowooza nti ne mu Church of Uganda engeri Archbishop Kazimba bwali ebweru bw'aba ayisiza ekiri mu ddiini siwuliranga ku Mmengo ng'emuwakanya kubanga ali mu ofiisi ye mu ddiini ewuwe mu ofiisi ye ne Archbishop bw'atyo bwali lwanganga bw'abadde wali Rubaga naye ebbanga ly'omala nti ate ogenze Mmengo wali mu ofiisi mw'oba obeera kati ebyo bizikira ebyabano bannannyini ofiisi oba bannannyini kintu byo ne birinnya waggulu bagamba nti aba Kampala mukadde mwakubye gudde no tefere tuyina no abantu abasinga obungi tebakimanyi Uganda muziri mu Supreme Council ye Central Government ey'abasiraamu for example kati State House bw'abawo Emmengo eyinza okulumirirwa naye teyina kyesanyukira kibeeyo kubanga bonna ye batwala Uganda muziri mu Supreme Council omanye mix kyate nakyo njagala abatulaba bakimanye naawe mutabanyo kimanyi saagala ogatte Mutumba ali ku Supreme Council ntomwagala omugatte ne system nga bwe ziri this is an institution yetwala abasiraamu ba Uganda bonna waliwo kati muziri mu community eri ku lusozi ekibuli okay gye twasooka okubeera naye Allah n'atusaasira ndi tukola central government then waliwo Bukoto era nayo olusozi weeruli then waliwo ekyaddondo ku Juma ne Zukuuli ene waffe kati abo bonna bali wansi wa Supreme Council kati okujjako nga oyina omutima mubi
teriyo mu society yonna bw'obanga gwe leader and head of Muslims in Uganda kati ngano mufti bwali n'ogamba nti onoosanyuka ti olw'okuba gundi afudde kankube mu ngalo no kati president ye president tayinza kusanyuka nti kasita ttolo wagudde abantu eggwanga ne bw'abaawo abagize olutalo kati nga kkonye bwe yali mu north sikakasa nti yandisanyuse nti abakyoli bonna bafudde kubanga mulimu abakyoli ate abalungi mu magye mwebali abakimu ebali n'olwekyo ekyo tekiriiwo kujjako omuntu akikola abatamanyi kubanga kati for example toyinza kusanyuka nti kasita omukono gwe gukutusenze obwongo bukyakola obwongo omukono gwa affecting obwongo kale n'olwekyo ffe tugamba nti abantu abasinga obungi ekireeta obuzibu ebintu bino kubyawula kati for example nga toyita ya mufti eri mu constitution I mean mu gazeti ya Uganda ne constitution eri registered nti anaabanga omukulembeze w'abasiraamu mu Uganda he will be self-styled his eminence the mufti of Uganda which means nti gwe bw'oba oyagala okukola ekintu ekirala ate togenda within mufti kuba kati bw'ogamba nti nze supreme ate n'owulira nti ate waliwo akulemeseza nga ate gwe supreme gw'oli ku topu gw'osembayo toyinza kubanga oli ku supreme ate n'okayanira supreme council kwegamba supreme council naye ate tokayanya mufuti kubanga ye mufuti aba ate taba supreme mufuti nga bw'ogamba kale n'olwekyo ebintu ebyo ebisinga obungi byetaaga okugenda nga abantu abasinga mpola nga abantu ebintu bagenda bakola ki babitereeza secondly ate ne bannaffe abamu ekintu ekyo nakitandikiddeko nti bwe nasomye ebimu nga bagamba nti Sheikh Ndirangu agamba nti abadde taweebwa facilitation abadde talina ntambula tebalaba mu ddwaliro lye tebalaba mu ndya ye kwegamba ebimukwatako byonna tebabifaako ekyo kiri very dangerous kibi nnyo nnyo gwe okwagala obemu obulungi ng'ate abakolera emirimu bali bubi era zensonga lwaki obusiraamu tebuggwamu bizibu kubanga buli abatera okuvaamu oba bawumula lwa bizibu birimu n'agamba nti ekintu kankireke kati bw'okireka okugjako nga ffe abazaalibwa nga tuli bamativu oluusi oyinza obutakyogerera bulungi oyinza okufuna akasajja n'abalala kati n'olwekyo nti kiba kyetaaga naye kati good enough nasomye ku mawulire nti bagenda kubateerawo ensako kubanga mufuti ateekwa okumanya bw'atambula mufuti alina roolo ye okusakira abantu bw'abanga bamutima mulungi era neebaza Sekandirangu okuba nti ye yabadde asakidde abantu be bakola nabo kubanga ye bw'aba yakola effort n'agenda n'afuna emmotoka ewa president kuba nina n'ekifaananyi ndowooza wakirabye ku social media nga yennyini yasisinkanya president n'amusaba moto kati aba bwazisabye ate kati lwaki osunguwala nti yazigabye kubanga eri bwe baali bazimuwa yawaayo amannya nti gundi ne gundi ne gundi be bateeka okufuna mmotoka zino mbu bamugamba azizzeeyo n'agaana toyinza kati kiringa okuggyako omuntu nga saagala newe kukyogerako ekyo kankireke kwegamba bw'obanga oli mu buzibu enjala ekuluma oli ne bakuwa emmere toyinza gamba nti ate sijja kulya no toyinza gamba nti sijja kulya omuntu ateeka okulya emmere toyinza gamba nti emmere sigirye okiwulire kale n'olwekyo nti tewaliwo gwe bayinza kugamba nti emmotoka zizzeeyo nazizaayo president takubwa ate olaba ne Ssaabasajja bwakuwa nange bampa obw'omuluka wano naye deputy muluka wano mu Old Kampala naye ndi busy naye siyinza kumugamba nti mbukuddiza oteekwa kufubanga bw'osobola n'onyiga akaseera deputy w'omuluka wano era oli n'omukungu wa Ssaabasajja yes negganduula nina mwana Old Kampala wano bangamba namwe babayiwamu enzirusi Ssaabasajja Kabaka tebannatuyiwamu affe tuli wansi nnyo bayiwamu bakitiibwa ffe nedda tokyaliwa naye ffe ebyaffe bijja kujja kale n'olwekyo insha Allah ndooza byebyo tweyanza nnyo tweyanzige Hajji nkwebaza nnyo okunjagala sebo nange nkwebaza nnyo byokola neyanza nnyo Hajji amina tweyanzege okay tetugenda kubanga tusukawo wano IBRAH Mukasage manya gange kulwa extra digest mugoba nsonga nkugamba nti beera bulungi tukwatagana omulundi oguddako nebaza Idris Dan ne Keith nga kwotadde ne Tone Senabulya betambula nabo mbagaliza ekiseera ekirungi Omukama Katonda abakuume assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh